Abaana ba Mukama buli wekyabayitililangako banoonyaga Mukama. Iffe enjawulo yaffe abaategeera Katonda n'abalala bonna nti tulina gwe tugamba ate titumala gamugamba. Tumusinza tumutendereza buli lunaku naye tulwawo okugamba nti katututte kuloopa muntu, tugenze kuloopa ggwanga oba tugenze kuloopa group of people. Tulwawo walabe tuba tubamanyi. Daniel yali akimanyi nti abasajja bano mu Daniel essula y'omukaaga be baamukuza nabo tibamwagala. Yali akimanyi nti tebamwagala, naye tiyabaloopa maaso ga Mukama mu ngeri eri special okutuusa nga bakoze etteeka ery'okumutta, okutuuka nga bakonvinsinze kabaka Daliyo nga baagala ate Daniel, in particular Daniel go bali baagala afe, kubanga bo baamatiza kabaka nti anaasinzibwanga mu Daniel essula y'omukaaga. Kabaka nalabanga ndowooza kyabadde asigazaayo eno ensi ayagala ebitiibwa eby'amaanyi ebituuka ne mu kusinzibwa. Etteeka n'alikoonamu ennaku 40 nga twali anaasinzanga Katonda mulala. Awo Daniel kwe kusalawo kati abateeke mu maaso ga Katonda.